mbadde mbuuza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo ne tumutwalirayo n'akalagala akaganda. Abasajja bano nga ba Professor Badru Kateregga abatusinga ku myaka bwe bafulumyanga statement yonna gyekenneenyi togirabiraawo w'ogiwuliridde. Mu sipiiki ya Professor Badru Kateregga ng'ali mu lukiiko lwa Buganda byonna yabyogera, naye mu bigambo bye yayogera mwana wattu mulimu ekigambo eki ffe abeeyinza tetuyinza kugenda kulambula Ssaabasajja Kabaka ne tumutwalira ne kadagala akaganda n'ejjanjabako. Kakati abasinga amaaso twagateeka kadagala kaganda, naye akadagala akaganda Professor Badru Kateregga ke yali ategeeza ke kaliwa bwe buyambi ng'obw'essente. Nti Ssaabasajja Kabaka yonna gy'ali akyayinza okuba nga talina na buyambi bwa ssente, akyayinza okuba nga talina bulungi mu nsawo kusobola kwetuusaako ebyo ebimuyamba okujjanjabwa amangu n'awona. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe nti n'akasente obusente ennaku zino kirabika kamwekubya mpi. Omusajja n'agamba nti naye ffe abeeyinza, statement eyo giwulire nnyo, naye ffe abeeyinza tetuyinza kugenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ne tumutwalira ne kadagala akaganda. Akagambo abeeyinza kakwotinga ennyo, n'akagambo ka kadagala akaganda kakwotinga ennyo, nti essaawa eno Ssaabasajja Kabaka nnyinimu ne ssente zirabika zimwekubya mpi, ne ssente zirabika takyayina ez'okkozesa. Omusajja n'agamba tetusobola mutwalirayo kadagala, naye gwe akadagala okategeera bulungi kye kategeeza. Singa nkusanga ng'obadde toyina ssente za kulya kyamisana ng'enjala ekuluma, ne nkuwa akasente ogenda ogula emmere, okimanye eyo emmere gy'ogenza okugula libeera ddagala, oba akasente ke nkuwadde okuwonya enjala eno eri mu kkuluma kubanga kye kirwadde ky'olinawo essaawa eno libeera ddagala. Bannange tukwotinga ennyo ebigambo by'abasajja bakulu. Musajja mukulu ono omutegeevu bw'aba asazeewo okufulumya statement ng'eyo, saagala tugiyitenga ku ngulu, njagala tugirondoolenga munda paka ebuziba. Ssaabasajja Kabaka ffe abeeyinza tetusobola kugenda kumulambulako tumutwalireyo ne kadagala. Bannange Abaganda yonna gye muli, njagala mukitegeere nti Ssaabasajja Kabaka n'ensawo y'olunaku olwaleero erabika eragaya. Ssaabasajja Kabaka alabika talina buyambi bumumala. Ssaabasajja Kabaka alabika talina buyambi bumuyisaawo. Ssaabasajja Kabaka alabika ali mu kujeera, kubanga Professor Badru Kateregga yali tayinza kujja kikugamba direct nti Ssaabasajja tumutwalire ku buyambi, kubanga Ssaabasajja Kabaka taweebwa, agaba bugabi era yasiima okugaba. Tosuubira nti Professor Badru Kateregga yali agenda kujja gy'oli gwe Omuganda akugambe bannange Ssaabasajja tetusobola kugenda kumulabako ne tumutwalira ku buyambi bw'ensimbi. Yakozesa ekigambo nti kadagala kubanga ke kajja mu kitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka, oba ekigambo ddagala kye kijja mu kitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka. Toyinza kujja n'okuba obukubi nti Ssaabasajja Kabaka ffe abeeyinza tetusobola kugenda mulambulako ne tumutwalira ne ku buyambi. Njagala owulirize bulungi ekigambo oba akagambo ffe abeeyinza okarireetinge n'akadagala. Awo we waali ekinyusi ky'obubaka obwa Professor Badru Kateregga. Bannange Abaganda njagala obbategeezaako nti Namunswa yonna gy'ali ali mu bujeere, Namunswa yonna gy'ali tatebenkedde. Ekiwandiiko ekyasembezebbwayo okufuluma nti Namunswa
ali mu ddwaliro eri abatabufu b'emitwe. Naye teweerabira nti Namunswa yali yasabako dda ku bw'ekitiibwa Katikkiro alipoota. Okusaba alipoota kitegeeza nti obeera ogenda summarizinga mirimu gyo, gibeera gigenda kuyitibwamu. Ssaabasajja mu kusaba omwami oyo alipoota gy'ataamuwa yali ayagala kumanya akyagwanira okusigala nga Katikkiro ng'asinziira ku mirimu gy'akozeeko emabega, oba atuusizza okukyusibwa ave ku bwakatikkiro. Bwe kiba nga yali akoledde ddala bulungi emirimu gye nga Katikkiro, alipoota lwaki yalwawo okugiwaayo oba lwaki yatya okugiwaayo nga ne guno gujjwa tagiwangayo? Alipoota kitegeeza ndaga ku ntambuza ye ey'emirimu mu myaka 10 gy'omazeeko. Nkulaba ku TV weewujja, nkulaba ku TV weetiriboosa, ogenda otalaaga okubuulira abantu by'okoze mu mwaka 11 oba mu myaka 11. Naye ate Ssaabasajja Kabaka abikusabye mu alipoota boosi wo, ye ogaanye okubimuwa. Mu bufunze alipoota eyo etegeeza osigaza ddamula oba komyawo ddamula. Olwaleero we bakugamba nti nnyinimu tali mu nnomo senseezi ze. Mbu omutwe gwa nnyinimu abasajja bano bajja ogamba omutwe gwa nnyinimu tegukyakola bulungi. Mbuulira ani agenda okugoba Mayiga ku bwakatikkiro ng'eyabumulondako wuyo bakugambye takyali wansi wa kutegeera kwe, kyokka nga yamulondera wansi wa kutegeera kwe. Bw'aba tali wansi wa kutegeera kwe, kabonero ak'essimbalaala nti Mayiga yagenda okugira nga addukanya Obuganda. Waliwo sitoole ezitera okwogerwa era Oweekitiibwa Katikkiro ye yazireeta n'akola statement n'agamba Omuganda nga yakwagadde asobola n'okkuwa ekika mu Buganda wadde oli mulango, kyokka nga yakukyaye asobolera ddala bulungi n'okkugoba, asobolera ddala bulungi n'okkutuuma omulundi, asobola okuyita Omunyarwanda ne bw'obeera nga oli Muganda. N'atuzzaayo emabega ku nsibirwa Abaganda gwe batta ensonga ye n'agiwa, naye nga Njaba yabasiya yamuttisa. N'agamba nti Abaganda baakyawa Saapolo Kaggwa, kyokka mbu Saapolo Kaggwa ye yayamba Abaganda okuleeta amasannyalaze mu Buganda. Mbu kubanga mu myaka gy'ekyenda eyo, myaka gy'olwenda eyo, Obuganda bwasuubuzanga ebungereza emmwanyi era bwe bwawezaawo miliyoni za pawundi 10, gavumenti ya Bungereza kyeyava ebuuza mbakolere ki mu zino ssente ekinaabagasiza ewamu? Mu Abaganda abamu ne bagamba muzitwalemu abaana baffe. Mbu ye Saapolo Kaggwa n'aleeta amasannyalaze agagenda otuyambira. Mbu Abaganda ne banyiiga nnyo ne bamulangira toli Muganda oli Musogga wavaawa. Mbu simanyanga baasiima luvannyuma nga bamaze okulaba omugaso gw'amasannyalaze mu Uganda, naye mbu nga gaaleetebwa Saapolo Kaggwa. Naye ekyakyaya Abaganda Saapolo Kaggwa si kyekyaba abasajja kye bagezaako okubasiigiramu ekifaananyi. Ekyakyaya Abaganda Saapolo Kaggwa, Saapolo Kaggwa yezza ebintu bya Buganda bingi nga Chwe yali kabaka mu biseera ebyo ng'akyali mwana muto. Oyo yanyonyogeranga kabaka n'aseka n'agamba kabaka nsiimye ampadde omutala guli. Oyo yanyonyogeranga kabaka n'aseka naye kabaka asiimye musajja wo n'amuwadde omutala guli. Ono yanyonyogeranga kabaka n'aseka n'amuteekesa emikono ku ndagaano ezikuba Buganda ng'afevalinga Abazungu. Oyo yanyonyogeranga kabaka n'aseka n'akola ebintu ebimufevalinga ye ng'omuntu ng'akozesa omukisa nti ono mwana muto ate yaliwo ng'omukuza, yaliwo ng'omulabirizi. Kati bw'ajja n'ekigambo n'agamba gye tubadde mu kasenge ne Ssaabasajja Kabaka asiimye tukole bwe tuti. Olw'okuba mu kasenge ako Ssaabasajja Kabaka afulumamu aseka, mwenna mugamba nti Ssaabasajja Kabaka kituufu asiimye musajja we Saapolo Kaggwa n'amuwa omutala gw'eggayasa, naye ng'anyonyogedde munyonyogere, ng'anyonyogedde munyonyogere. Kakati ssebo bwana Katikkiro, ku byonna by'oyogera ebyakyayi Apolo
ne Martin Luther Nsibirwa ebyo bye mwogera nti bye byamukyayisa si bye bituufu waliwo ensonga ey'omunda naawe olunaku olwaleero ogamba nti ekikuwalanya Abaganda lwakuba nti okoze nnyo tewali Muganda musiru awalana mukozi ate gwe yali ebazizza obwebaza kw'okukola okozi naye awo we waalikomye obuweereza abo obubaddemu obuvujjiriza okuva mu gavumenti eyawakati gye tubadde tubanja ssente nnyingi nga zijjidde ku mulembe gwo obuweereza abo bubaddemu okusolooza ettoffaali bw'oba olaba kyekyo kyokka kye bwalikoze ng'obwayingina ejjebbi Walusimbi obwaliko okusika omugwa omunene wakati wa Buganda ne gavumenti ng'obwayingina ejjebbi Walusimbi obutaaliko kusolooza ttaffaali ng'obwayingina ejjebbi Walusimbi obutaaliko nti satifikeeti ya Buganda mu kwanjula ya buwaze ate ng'ogiguze Mmengo obutaaliko gavumenti kutuddiza byaffe bwasobola okuzimba Muganzi Lwazza eyo olunaku olwaleero bw'ogigeraageranya n'amasengere kiki ekisinga era kizimbe ki ekirabikako nga gye buvuddeko n'amasengere ketwasondera ssente nnyingi ennyo twawulirako nti nno n'okutonnya gatonnya essaawa eno omusajja Omuganda gwali mu kugamba nti mu butuufu ekimala kimala kubanga Ssaabasajja Kabaka awulirisa nnyo amaloboozi agava mu Buganda naddala mu bantu ba wansi. By the way, enkolagana ya Ssaabasajja Kabaka oba obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka n'omuntu wa wansi buwanvu nnyo era enkolagana ye nabo mpanvu nnyo enkolagana ya Ssaabasajja Kabaka n'omuntu wa wansi. Essaawa eno akulaga nti eyali mugobye yatabuka omutwe. Essaawa eno akulaga nti eyali mugjeeko yavaako. Ekyo nno kitegeeza ki? Nti mayiga okujjako mmwe Abaganda nga mmwe mwesuddemu jjulume naye kitammwe gwe mwaliroopedde nti ono tumunyiya tusinye tuleeteremu omulala bakugambye takyali munnomo senseezize. Kitegeeza ono akyaliwo nga tagenda kukoma bukomi kubeerawo wabula nga yagenda okuddukanya Obuganda kubanga nnyini mutaliiwo nga Apolo Kaggwa bwe yabutambuza nga Dawudi Chwacho ali muto. Noono kyayagala okukola olunaku olwaleero era bakubuulidde ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nti buwona ddi oba wategeddeko baspecifizinze as in being specific obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka Omuganda amanyi nti aliwona bweruti kaalibeera akagenderere ng'emyaka Ssaabasajja Kabaka gy'asigadde ku nsi gyonna tagenda kuddamu kulamula Buganda ng'oyo gwe yalekawo yakwasa ddamula mwaka gwa 2013 yagenda okutambuza Obuganda. Singa mwe Abaganda temubeere bakalabakalaba nnyo sanyuko mwe Abaganda temubeere bajagujagu nnyo kwegobera mayiga kubanga gye mubadde mu muloopa nti balina okumugobawo wallahi ya Mungu bakugambye nti oli yavaako kireza takyalina maanyi gamugoba era takyalina maanyi ne bw'aba yali yagadde okulamula Obuganda kubanga basoose ne bagamba Abaganda nti kabaka wammwe teziriiko. Kabaka wammwe eziba nga teziriiko ani abeera agenda okulamula Obuganda? Yani tuddeyo ku statement ya Kadagala. Naffe Abaganda abeeyinza tetuyinza kumutwalirayo Kadagala. Gwolowooza nti Ssaabasajja Kabaka gyali teriiyo ddagala oba eddagala eriva e Buganda ly'ery'amaanyi ennyo okusinga gyali gye baamutwala okumujjanjabira? Ssaabasajja Kabaka kye yeetaaga si ke Kadagala. Musajja mukulu ono Profesa Badru Kateregga yakozesa amagezi mangi okututegeeza ekituufu kye yali ategeeza era yategeeza abo abategeevu bokka. Kyokka bwe kiba nti mu Buganda si ffenna ntutegeerera ku peesa emu kinkakatako okutegeeza Obuganda kye yali ategeeza
musajja mukulu Professor Badru Kateregga yali agamba gwe Omuganda nti Ssaabasajja Kabaka n'obuyambi n'ebikozesebwa tabirina ne ssente tazirina. Kyenvudde nsaba Abaganda mwongereemu amaanyi mu kubanja Kabaka wammwe, kyokka nammwe abalinamu ku ssente mwekolemu omulimu tuzikuŋŋaanye, tulifuna ngeri yonna gye zituuka ku Ssaabasajja Kabaka waffe. Ssaabasajja Kabaka waffe baamufuula masiikini, baamufuula omukopi, baamufuula ekitagasa, naye buvunaanyizibwa bw'Abaganda okununula Ssaabasajja Kabaka wammwe. Era ntandise mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka enkolagana gy'alina n'abantu aba wansi nnyingi nnyo, kyova mu programs ze zonna mutambulira mu mmwe abantu aba wansi, abantu aba wansi. Ssaabasajja Kabaka bw'atusimattukirako wano kagenda kuba kagenderere. Era Ssaabasajja Kabaka mu mbeera eno gy'alimu olunaku olwaleero talina njawulo na Yakisa Mukono, kubanga ono bamubonereza nnyo n'okusinga bye babonereza Muteesa. Bamuttidde ku nsi ng'akyamuga, basiize ekifaananyi ti Ssaabasajja teziriiko, era nga Mayiga y'agenda okutambuza Obuganda. Agenda okutambuza Obuganda. Juzi yakubulya ku nkolagana ye ne Museveni, n'akubulya ne ku muwendo gwa ssente omungi gwe yamuwa. Mwenna mulabye enkolagana wakati w'abantu Ssekinnoomu Emmengo ne gavumenti eya wakati, ekyatuuka n'okusitula abataka Ssaabakulu b'ebika, wabula abataka bagende ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka. Abataka bagende ewa Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka, si Mwankole wabula mu Buganda. Abataka Omuganda bw'oteebereremu nnyo walisigaza linnya nti nze ndi Muganda, naye Obuganda buli mu kusaanirawo ddala. Eno basaanyawo Obuganda bwe basaanyawo ne Namunswa. Namunswa ne bwe banaaba tebamusse agenda kubeera ku nsi ng'alinga enjole ye tageti yaabwe, kubanga essaawa eno gwe weebuuze bakugambye nti Ssaabasajja Kabaka teziriiko, emirimu mu Buganda giddukanyizibwa ani? Oyo agiddukanya ng'ayagala kuzimba Buganda, agiddukanya ng'ayagala kuwanika Buganda, oba agiddukanya mu ngeri esaanyawo Buganda? Era oyo agiddukanya ani agenda okumuggyawo ng'eyali muggyeewo bakugambye nti teziriiko bulungi yagiwuka? Muganda munnange tokkiriza statement ng'eyo mu Ssaabasajja Kabaka omutwe gwe tegukyakola bulungi. Bino byonna bigendererwa eby'okusaanyawo Buganda. Oyo alekeddwawo ng'omusigire akwate ng'atoola butoozi aweeri, atoola butoozi alyeyo, atoola butoozi aweeri. Gwe waalisose ne weebuuza, bo bennyini batugamba ti Hamisi Kiggundu yabba ettaka lya Kabaka, era emisango gyaliko mu kkooti gye buvuddeko. Ettaka ly'Ekiga erya Ssaabasajja Kabaka, Maama Nnaabagereka bwe yali atongoza simanye emikolo gy'ojjuza, ate Hamisi ye yasookayo mubuuke. Hamisi y'omu ku baali abagenya abayite, y'omu ku baali abagenya abatongole. Ekyo kitegeeza ki? Alwana n'Obuganda nga kijje ne ku Buganda, alumbye Ssaabasajja Kabaka yennyini, ate mbu yasembesebwa ku mikolo egy'omuwendo egy'abantu ab'enkizo mu Buganda. Mubuuke n'enkuteerayo akatambi akalala nga Mayiga ayanikula Professor Badru Kateregga ku kye yamugamba ti naye ffe abeyinza tetusobola kugenda mumulabako tumutwalire ne Kadagala
yaddamu nti anko ki. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Agambye nti tekisoboka. Bonna bwe tunaabagamba nti basobola okulaba ku Ssaabasajja Kabaka, bonna tebaamubanje. Naye nga gye buvuddeko omuntu y'omu yakola statement n'agamba nti oli akwata ekikopo kya caayi omutali sukaali n'akwatirako omuwogo gwe n'atandika okubanja Ssaabasajja Kabaka. Leero omugagga ng'amujjukiza n'okumujjukiza nti neeyinza nange sisobola kulaba ku Ssaabasajja Kabaka wange. Amugambye nti ekyo tekijja kusoboka. Bwe kiti kati ekibuuzo kiri kimu. Ssaabasajja Kabaka wani? Teweerabira oli yagaa nti ffenga abamu abeeyinza abalondemu. Kitegeeza nti olukiiko lwennyini olwa Buganda lwali lusobola okulondamu abakiise abeeyinza abalondemu. Ne bagenda ne balambula Ssaabasajja Kabaka ku lw'Obuganda. Agambye n'ekyo tekisoboka. Yamugobako abaavu, amugobyeko abagagga. Wano weewali okulya n'okukomba essowaani, era weewali ekibuuzo. Ssaabasajja Kabaka kati wani? Ssaabasajja Kabaka kati wani? Ng'Abaganda abalinamu obusobozi omubagobyeko, n'Abaganda abawejjere omubagobyeko. Ssaabasajja Kabaka kati wani? Gyali ali naani? Waali ani amujjanjaba? Abeera naani? Wabeera aliwo ku lwani? Kyekibuuzo ekisooka. Ekiraba bwana Katikkiro, statement gye wakola nti ey'omuntu ali ku kikopo kye ekya caayi ng'alidde ne muwogo abanja Ssaabasajja, wayagala kwetola ne wali otegeeza nti omuntu omwavu ennyo atasobola na kwetuusaako nva, atasobola na kwetuusaako sukaali yadde ekikopo ky'amata, ng'obuyinza obujjawa obubanja Ssaabasajja Kabaka. Nakugambye nti waliwo enkolagana ey'omuggundu ennyo wakati wa Ssaabasajja Kabaka n'abaavu ba Buganda. Y'ensonga lwaki mu programs ze zonna akulembeza baavu. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka mu programs ze zonna abadde ng'akulembeza baavu. Kubanga Ssaabasajja Kabaka bw'ateekawo emisinde egy'okudduka ku kirwadde ekibeera mu bakyala, kankiyite fistula, n'ategekawo emisinde n'ekigenwa ky'okulwanyisa endwadde eyo enkambwe mu bakyala, aba tagitaddeewo nti ayagala kuyamba ba Nabukeera bano abazaakeedi, aba tagiteereddeewo bamaama Fiina, aba tagiteereddeewo Basaalankongi, kubanga akimanyi bbeebyo basobola okubyetuusaako. Naye abeera agiteereddewo omwavu omuwejjere nga nze yeekolera itongo oba mukyala wa yeekolera itongwa eyagenda okuzaala n'apasuka nga yalwala ekirwadde ky'okutonnya ng'ate tasobola kukyejjanjaba. Ssaabasajja Kabaka n'ategeka birthday runs ku fistula emirundi 3 oba 4 nga tonnamanya nkolagana ye n'abaavu. Ssaabasajja Kabaka n'ategeka birthday run ng'alwanyisa obulwadde obwa Nalubiri, sikoseerozi. Ng'olowooza mu balwadde be yali ayagala okujjanjaba mwalimu omwana wa Dr. Mukwaya oba baali baana baffe bayeekolera abawejjere. Ssaabasajja Kabaka n'ategeka birthday run emirundi egiwera ng'ategeka ku lwa Mukenenya. Olowooza nti Ssaabasajja Kabaka yategeka ku lwa MC Curtis? Olowooza nti Ssaabasajja Kabaka mu kutegeka okwo yategeka ku lwa MC Curtis? Oba yategeka ku lw'abantu abalinga bafiire Bongole Lutayo Reda abaali beeyinza? Ategeka ku lulwo gw'omwavu eyalwala naye nga tosobola kwejjanjaba bulungi, tosobola kwetuusaako bujjanjabi mu ngeri ennungi. Ssebe eyo y'enkolagana ya Ssaabasajja Kabaka n'abantu abawejjere. Era mu pulaani za Ssaabasajja Kabaka abagagga batono nnyo, kyokka ate mu pulaani za Ssaabasajja Kabaka abaavu bangi nnyo. Era omukwano Ssaabasajja Kabaka gw'alina n'abaavu mungi nnyo.
kubanga akimanyi nti mu Buganda abasinga obungi majority y'abaavu nnyo. Kyokka ate bano abaavu ennyo be bamulinda ku nguudo. Kyokka ate bano abaavu ennyo bwe giwunya be babuuza nti Kabaka waffe aliwa. Bwe baagaana Katikkiro J.B. Walusimbi okugenda e Bugerere mu mwaka gwa 2009, abaavu bayongera okunyweza enkolagana yaabwe ne Ssaabasajja Kabaka. Era be baalwana. Saalabako ku mugagga yenna ku luguudo. Kaŋŋambe ab'ebitiibwa Bagasta Lulentakke baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Basonko bakitandwe baani bannabukeera. Naye abaavu be balina okukuuma Namulondo. Abagagga ne bavujjirira Namulondo. Kitegeeza nti loolo y'abaavu y'amaanyi nnyo, kubanga bwe batakola gwa kukuuma Namulondo, abagagga bagenda vujjirira ki? Abo nga bw'osinziirako bayita abali ba muwogo Ssaabasajja Kabaka baayagala atyo. Beebuuza omwagalwa waffe aliwa, n'ojja n'ogamba nti bali ba muwogo. Teweerabira nti gwatuvuma akajanja n'okutinka Ssaabasajja Kabaka waffe. Gwe watugamba nti mwagale nnyo Ssaabasajja Kabaka, muteekemu akajanja. Okwagala Ssaabasajja Kabaka kubeera mu butonde. Y'ensonga lwaki ne bwe twali nga tukyali baana bato nga ne Ssaabasajja Kabaka tannatuuzibwa ku Namulondo ne tuwulira nti waliwo omutaka wa Buganda, Ssaabataka owa Buganda, Ronald Muwenda Mutebi. Ne bamukulagako mu kifaananyi weesanga omwenyezza nga tomanyi nsonga lwaki okumwenyezza nti omukwano gwa Ssaabasajja Kabaka gubeera nakyo. Omukwano gwa Ssaabasajja Kabaka gubeera ku oligino. Engeri omwavu gy'ayagalamu Ssaabasajja Kabaka ate yasoba busobi. N'engeri Ssaabasajja Kabaka gy'ayagalamu omwavu yasoba busobi. Kakati ffe abakuze nga twagala Ssaabasajja Kabaka mu kumutinka mu ngeri ey'akajanja. Oweekitiibwa Katikkiro we yali yakakwasibwa Ddamula n'akitukuutira nti mw'omuba mwagala Ssaabasajja ebitundu 100, mwongere mu kalinnya akalimi n'okwewola keewole mumwagazise kajanja. Ndi mu kukola akajanja ku Ssaabasajja Kabaka wange, essaawa eno ali mu kumbuuza nti ombuuza ngaani? Naye nga Kabaka yanteerawo n'obujjanjabi obw'obwereere. Anteereddewo olusiisira lw'obulamu obw'obwereere. Kabaka azibba afidde rwani eyo ebadde efevalinga nnyo abaavu. Naye wakati nga Kabaka azibba afidde rwani yagiwaayo ku lw'abawejjere, tukoma kumanya zaasondeddwa. Ne tetuddamu kufuna results ku lwaki zaasondebwa. Ssaabasajja Kabaka n'asolooza miliyoni nga 5 n'aziwa abalwadde okumala emyaka nga 15 nga tewali mulwadde weeyo kozi gwe baali bakuleetedde nti ono yajjanjabwa Ssaabasajja Kabaka ziragawa. Nazo muzibba. Mu baana abasikoseerozi oba kye muyita Boni Marrow, simanyi okumukyusa Boni Marrow. Sirabangayo gwe baleese nti ono bamukyusizza Boni Marrow ku bujjanjabi Kabaka bwe yamuwa Ssaabasajja Kabaka bw'abatikka. Mutuusa Ssaabasajja Kabaka bw'abatikka empeke z'abantu muzituusa? Kubanga Ssaabasajja bw'aba alina abaana abawejjere baweerera through Kabakazi Foundation, tutera obbalaba noga nti batikkiddwa mubaddemu n'aba Kabakazi Foundation. Naye amalwaliro bo Ssaabasajja Kabaka bajjanjaba tebasiibulwa, bonna bafiirayo. Yo nnamba y'abawonye nga bajjanjabibwa ku fandi ya Ssaabasajja Kabaka evudde mu birthday run be bali ludda wa? Kubanga wano abasomesebwa mutulaga nti bafulumye Makerere, naye bba abasiibula okuva mu malwaliro Ssaabasajja Kabaka gy'abajjanjabira be baliwa? Abange ssente za Kabakazi birthday run muziteekawa? Obuganda n'Abaganda mubawadde accountability ku ssente eza Kabakazi birthday run. Zo tuzisonda. James ne tugidduka. Nnyinimu ne bw'aba taagibeereko ku lw'okutaasa bawejjere bannaffe olwa Ssaabasajja Kabaka nga bwe yalagira tujja. Era ne bwe tuba nga tulina obugulumbo n'abo abeefuula Abaganda nnakinku. Siwali kuffe yali akunzeeko muntu kuzira bintu bya Buganda ebivaamu akasente naddala ku kkoozi egenda okuyamba abawejjere. Naye nze mbuuza, zo ssente ze musolooza ne mutugamba nti tusoloozeza miliyoni 5 zo muzitulaga, era ne mutugamba nti zigenze ku ddwaliro ekitovu oba zigenze ku ddwaliro Bweriti.
Lwaki temutubulya list okusinziira ku ssente ze tukuŋŋaanyizaawo nti bano be bagenda okujja mu bujjanjabi wa Ssaabasajja Kabaka era mutulagenga babasiibula okuva mu ddwaliro ffeno tukuba aleluya tutendereze n'ekitiibwa kya Buganda ekyava edda nti Ssaabasajja Kabaka mu be yajjanjaba 10 omu ye yafaako naye 9 gusobodde okulama. Alizaatisi ziri ludda wa? Kubanga alizaatisi ezo ya accountability esinga. Alizaatisi ziri ludda wa? Ssente eziva mu misinde gya Kabaka muziteeka wa? Ssaabasajja Kabaka ng'ayagala nnyo abawejjere n'abaavu okuwona era ssente eziva mu misinde gye yaziwaayo ku lw'abawejjere abalinamu obulwadde obw'enjawulo. Naye temutulaganga kaawonye, temutubuulya nti okusinziira ku ze tulina zisobola kujjanjaba abantu bwe bati. Temutugambangako nti awo mwafudde naye mwenda ku Ssaabasajja Kabaka bajjanjaba bawonye. Abaaye ssente ezirina okudduukirira omulwadde omuwejjere wa Ssaabasajja Kabaka nazo muzikozesa byammwe. Awo nvuddewo tugende ku Thanksgiving eya Mathias Mpuuga Nsamba. Oweekitiibwa Katikkiro yagenda okubeera omugenyi omukulu. Omukolo ogugenda okubeera amawuune e Masaka. Omukolo ogugenda kubeerako bannaddiini nga bagenda okwebalizaako Mathias Mpuuga olwa Mukama Katonda byonna byamuyisizzaamu okuva gy'avudde ne wamutuusiza. First of almost kuno si kwebaza, kuno kulaajana. Lwaki Thanksgiving eyo teyajja nga bamuwadde obwaloopu? Lwaki ejja nga bamaze mugoba ate ku bwaloopu? Nze siwulira nk'omusajja asoma dduwa lwatunze emmotoka ye, naye edduwa tuzisoma lwe tuguze emmotoka. Sirabangako omusajja ayita bamashe mujje musomere ennyumba yange edduwa ŋŋenda kugitunda omuguzi ampadde ssente. Naye nga bwe yagizimba teyasoma dduwa. Kino bakiyita kulaajana. Naye ate mwenna abagenda okugenda e Masaka ku mukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba mugenda muswalirako. Temugenda kumwebalizaako. Bannaddiini abanaasaba ku mukolo ogwo mugenda swalirako Mpuuga. Ab'ebitiibwa abaneetaba ku mukolo ogwo mugenda swalirako Mpuuga. Era mbeebaze nti mwebale kubeera na solidarity butava munnammwe mu kaseera akazibu n'ekifaananyi ki kye musiiga nga paalamenti gweri mu kusensalinga olw'okulya enguzi. Buganda eri mu owuningeti manti amajangu eri mu kumupampalinga. Erese toilet paper wasuula obubi weesangula, aloose akakumbi wasuula obubi weeyoola, wasuula obubi weeyoola. Kyokka yo naye ewunyiramu kubanga ono ye obubi bwe bungi gy'onooka omubbulwamu ng'oyagala okugezako okubuyoola naawe ogenda funirawo ekivundu. Abaaye Abanyankole, Abakaramojja, Abasoga, Abaluulu, Abakakwa, Abadokolo, Abeerira, Ab'eggulu, Abaawa regions endala zonna, Abakyoli, Abalango n'abalala batutwala nti Buganda kiki? Eyagamba okuzza Buganda ku ntikko ate abatoola ssente bazizza ku ntikko baasembeza bw'ati. Abaaye bizza Buganda ku ntikko oba biswaza Buganda? Ffe abewana nti ffe Kabila esingamu amaanyi nga neeri waliyo abatucocca nti Omuganda tomuteresanga ekyapa kyo, Omuganda tokolanga naye bizinesi, nga ne bakomediani we bakola komedi Omuganda ye bamutuuma kyamagezi akiri mingi, si amagezi agagattako, amagezi agatoola ebintu by'abantu abalala. Okyalina moral authority okuddamu okugamba kuba Mawulana and Rain nga bazannya ku Muganda omubbi oba Maliyaki nti tokikola oweebuula Buganda, tokikola oswaza Buganda, ng'ate ggwe omubbi oli mu kumulera omutadde ne ku mabeere ayonka. Era otegeseewo Thanksgiving mogenda okwetabako ng'omugenyi omukulu. Kati kitegeeza gwe mubbi omukulu bulijjo atuma Mpuuga, kubanga guno omukolo si gwa balwanyi.
sigwa abanunuzi wabula mukolo ogwababbi yenna agenda okugwetabako mubbi kati ono Mayiga bamufudde chifu mubbi tategedde nti Mpuuga amuteza akakodyo taswala bwomu Mpuuga akuteza akakodyo taswala bwomu kakati gwe chifu mubbi akabonera akesimbalala nti bulijjo Mpuuga bwanyagulula omunyaga aleete yatereka eyo olabe bw'oswadde ze yekola yayitongwa musiye bulungi nze njivuze